Step mother w'omwana toyina moral authority ku commentinga kintu kyonna kikwatagana ku mwana. Process eyazaala omwana ono gwe twogerako kati, process eyabindeeba n'omukyala rape ya participatingirawa. Bwe baba bakola DNA ku mwana teri kye bagenda kujja ku rape oba ayagala oba tayagala. Bw'abanga abeera mu marital home eyabindeeba, abaana bindeeba be yazaala bonna balina right okujja ewakaawo ng'abaana. Tugenda kufuna ebiragiro mu kooti ku mwami bindeeba, ebiragiro ebyo tujja bi-executinga, alina okubigondera, and we can even go to the extreme, he may be deported. Rape should be advised. Bino tebimukwatako. Ono omwana si we, DNA agisaba ngani ye yamuzaala. Rape alina kwaniriza baana ba bindeeba by force mu property ya taata waabwe. Legally speaking, rape si maama wa mwana oyo. Rape ya participating alina mu cells ze mu mwana, alina right yefuna ku bintu bya bindeeba. So se bya rape pitibwa Council Martin Muhumuza, ndi advocate bakiyite munamateeka, ndi commissioner for oath. Abakola kyoyo Bagamba waffe bw'otuuka olwo emyaka gy'otuukamu n'emirimu gye mirungi gy'okoze, saabalamuza akugonnomolako ekitiibwa ky'obwa komithona nti oba okkirizibwa okukubisa omuntu ebirayiro. Okkirizibwa gwe? Nzikirizibwa. Ngo kiruddemu? Exactly. Ngenda weza mwaka gwa 10. Ng'okola ebintu bino toli wakubaatisa. Sebe bano balooya b'omukati. No. Oli mu ofiisi yange ey'obwannamateeka. Lwakuba Farouk mwetaaga nnyo okuyamba abantu, bannamateeka bangi ab'ebicuppuli. Bw'ogenda nga munnamateeka sooka ng'omusabe certificate ye ey'omwaka gw'oba olimu. Buli mwaka tusoma ne tuweebwa license. Okay, njise certificate lerinnya naye nga ye license etukkiriza okukola. Kati omuntu yenna atalina license eyo aba si lawyer. Yabeera full package. Of course nja kusooka nkuwe example Farouk. Kati nga mwe bannamawulire bw'ogenda n'osoma journalism bajja kusomesa journalism yenna, but in your practice oba okweyongerayo okusoma olumu otuuka n'otandika okufunza interest yo. N'ogamba ndi journalist naye ndi entertainment journalist, nze ndi investigative oba ndi whichever, kakati oba sports journalist. Kakati ffe balooya, of course we are trained in law, ne tuyita misoso gyonna, degree LDC ne tugisoma, but omuntu ng'omuntu waliwo lw'otuuka no specializinga mu kyokola n'okikolako research esinga, olumu nga kiva mu mukwano gw'okiyina mu field eyo oba bias gy'olina mu mutima. Kati nze am a person eyafuna ennyo bias ku ddembe ly'abakyala n'abaana. Ddembe ly'abakyala? Women's rights and children. I have too much bias mu ekyo. Interest nnyo mu ekyo. Yes, and I've done too much pro bono. Kwe tuga pro bono kitegeeza okuyamba abatasobola kusasula balooya. Omasiriza ayinza oba nagwo, naye waliwo omuntu ng'alina ekizibu, ne of course balooya tumanyi olumu tuba baakasente, naye waliwo omuntu atalina ssente, tudedicatingayo obudde okuddiza society ne tuyamba abantu abo. Kati nganze bwe nnyina bias mu issue z'amaka n'abaana, ekikwata ku baana kinkwatako nnyo. Ekikwata ku baana n'abakyala kinkwatako nnyo. Awo oyingirawo. Exactly. Kakati njagala oyingirewo ku bya rape. Nga munnamateeka alina bias mu issue z'abaana n'abakyala, ekintu kya mwami bindeeba vis-a-vis maama w'omwana, vis-a-vis rape nakirabye. It is very unfortunate. Naye omusobya mu kino asinga ye rape. And first of all, bwe tubeera tuhandolinga issue z'omwana, tuzihandolinga taata w'omwana ne maama w'omwana. Kubanga ssemateeka abo beeragira okulabirira omwana. Okukitereeza obulungi, ssemateeka talagira musajja yekka. Ssemateeka alagira abazadde b'omwana, ye taata n'omwana. They play a part. Kati maama bw'aba playing a part, for example okubeera n'omwana, taata naawe olina okuyingirawo playing eki part. Step mother w'omwana toyina, you don't have moral authority. Step mother w'omwana toyina moral authority ku commentinga kintu kyonna kikwatagana ku mwana. Olw'ensonga ssemateeka n'amateeka gafuga abaana
tegakuwangako buyinza, tegakuwangako obuvunaanyizibwa okulabirira mwana. Equally, step mother w'omwana toyina buyinza budawutinga paternity ya mwana. Paternity y'omwana oba maternity kitegeeza nti anaazaala ani azaala omwana. Farouk omwana azaalibwa abantu babiri, omusajja n'omukazi. Buli omu alina kyaleeta. Cells tetujja kumansa ntungo. Naye process ezaala omwana waliwo buli omu kyaleeta. Kati kansooke nkubuuze mu process eyazaala omwana ono gwe twogerako kati, process eyabindeeba n'omukyala, rape ya participatingirawa? Teri participation gye yakola mu kuzaala mwana. Kyova olaba mu mateeka talina buyinza commentinga ku mwana. Omuntu yekka asobola okuvaayo n'aleeta issue edawutinga nti si yazaala omwana ye mwami Bindeeba, kubanga omukyala gwagamba nti ye taata w'omwana. Omukyala mulabye bulungi nnyo mu interviews eziwera tannagambako nti ye taata w'omwana, nti rape ye taata w'omwana. Omukyala tannayogerako nti rape ye maama w'omwana. Omukyala agamba mwami Bindeeba, do your constitutional duty okulabirira omwana gwe wanzaalamu. Mwami Bindeeba olumu ffe mu mateeka silence amounts to consent. Ate tugamba nti honest probandi, who alleges must prove. Omukyala aleese omwana n'aprovinga nti mwami Bindeeba ye yakola ki? Ye yamuzaalamu. Mwami Bindeeba mu mateeka asobola objectinga nti sinze nakuzaalamu omwana. Kati ebintu byayanguwa ne tukola legal, which is also a scientific process of a DNA ku mwana. Mwami Farouk ku kyenkugambye kikkaatiriza, bwe baba bakola DNA ku mwana teri kye bagenda kujja ku rape. Bajja kuyita taata wa mwana na maama wa mwana, babajjako cells bazigeraageranya okulaba oba zifaanagana be bazadde b'omwana, si ku rape. So rape is a persona non grata mu kino tekimukwata. I think she's just being excited or nga kagamba tate misled. She's being misled. She's misled. Exactly. That's what I think. Omukyala bw'aba yali mu maka g'omusajja n'agamba nze omwana buli gwe njagala wano mu maka njagala abeerenga amanyiddwa mu mateeka, kikyamu yaba akoze ensobi nga ye agenda okubakuza. First of all, kikyamu. Secondly, kibi. Thirdly, it is immoral. But number 4, it is an insult to women. Era abakyala bonna bakulaba Farouk, women's movements, abakyala bonna nakazadde bandivuddeyo ne bavumirira nnyo rape kye yagambye olw'ensonga bbiri. Ekisooka Farouk ne munamateeka, amateeka tegoogerangako nti abali mu maka be bazaala abaana. Mwekiri Farouk, lwakuba Katonda tatubikkula. Farouk, embuto okimanyi abantu bafunira embuto mu bifo byonna, mu nnimiro, mu kiralo, mu kiraabu. What the law looks on olubuto Farouk gwe walumufunisa omukyala ye gwe taata w'omwana. Bino ebyokubeera mu maka, it is between rape and Bindeeba. Issue gye tuliko era maama w'omwana tonnamuwulira ng'agamba ndi njagala maka. Tuli ku issue ssemateeka agamba olina olabirira omwana gw'ozadde. Tayogera nti olina okuba nga wamuzaala nga muli mbafumbo, nga muli bafumbo bampeta oba nga mwanjudde. Otherwise singa bwe yali egamba Farouk, no, si n'ekyo. Singa constitution yagamba nti okuzaala mulina kuba bafumbo, bameka abatandi badde nga bazaalibwa on the percentage? Bameka abazaala nga tebali mu bufumbo? Abaakola amateeka baali bagezi. Bagamba ffe tetwagala kumanya process yaleeta mwana, kyetugamba omwana wo. Rape nga step mamu w'omwana talina buyinza bwonna actually okukimakinga clear. N'amaka ago gayita agage gabanga marital home. Farouk njagala nga bwe ngambye nti channel yaffe twagala tubeere nga tusomesa. Farouk waliwo kye bayita marital home. Marital home we waka abazadde we babeera era we bajja sustenance, we balabirira abaana. Farouk ne bw'oba oyagala rape oba ayagala
oba tayagala bw'abanga abeera mu marital home ey'abindeeba abaana bindeeba be yazaala bonna balina right okujja ewakaawo ng'abaana in law they have a right. God forbid mwami bindeeba n'atuva tetukimusabira but naye ffenna tujja kufa ne bw'aba avuddewo any property n'asigala mu mateeka mayina kuba omwana ono mayina ate alina kuba dependent relative ayina obuyinza okugigabanako rape oba ayagala oba tayagala. Nvuddeyo olw'ensonga nga 2 oba 3. Number 1 nga bwe nkugambye nti nze I have a bias in women and children's rights, eddembe ly'abaana n'abakyala, but ekyokubiri nange ndi musajja mufumbo ate nyina abaana. Kakati kinkakatako nga munnamateeka bwe nali nkuba ekirayiro kyange eky'obwamateeka nalayira okulwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana. Kakati kinkakatako okulaba ng'omwana afuna ki obuyambi okuva wataata we ng'amateeka bwe galagira. Mu mboozi yange byowulidde njogera sigambako mbu rape awo omwana obuyambi siyingidde mu bino nti omukyala adde mu maka maama omwana no. Mwami bindeeba awo omwana obuyambi ng'amateeka kye gamulagira. Kyekindeese era twewaddeyo dda okuyamba omukyala mu mbeera yonna esoboka okulaba nti nga tuyita mu mateeka mwami bindeeba alabirira omwana. Twewaddeyo era ne tulayira nti pro bono tetwagala yadde ekikumi kye for free. For pro bono twewaddeyo tuddize society nga tuyamba omwana oyo. Mujja wa rape mwewaddeyo muyamba for free. Ebyamujjawo saagala bicommentingako. That is between rape and her. Yeah. The issue omwana alina okulabirirwa. Saagala kuyingira byabujja byabwe. Omwana ye issue. Alabirirwe asome. Naye bye mwagala oyingirira oli abeera US. Well, ekisooka mwami Farouk ne bwobeera US, I think amateeka we gatasobola kunona mu ggulu yokka oba mu ntaana. Ne bwobeera US, ne bwobeera Russia, ne bwobeera Ukraine ewali olutalo tusobola okuyita mu mateeka okuleeta to justice. Exactly. That's why we have Interpol. That's why we have what? Court case ekiragiro. Tugenda kufuna ebiragiro mu court. Omwami bindeeba. Ebiragiro ebyo tujja bi executinga. Alina okubigondera and we can even go to the extreme. He may be deported. What? America is a law abiding country. Tujja kufuna ebiragiro. Nti bwe kibanga ekimugaana okulabirira omwana. Kwekweka mu US. Bamudeporting ajja alabirira omwana. Otherwise, nga bwali mu US yandibadde azaala mukazi wa US. Mwogera mwogezi oba muli mu kugira. Tukoze amateeka emyaka 10 teri kyetunoonya. Tetunoonya fame, tetunoonya ki. It is passion, it is pro bono. Tuliwo okuyamba mwana. Kyovola bagambye ebyolutalo lwe bamujjawe. That's not for us. So issue yo teri ku rape. No. Rape to muliko. Era bino abiveemu. Tebimukwatako akole bufumbo bwe. Ave ku issues abaana bindeeba be yazaala. Amateeka bindeeba gamulagira balabirira. Exactly. Oba aliwa okujjako ng'agenze mu ggulu oba ali mu ntaana. Bw'aba mulamu. So ne wana bali US. Exactly. Omusajja alina empapula abeere kati ate mugamba ki? Well, Farouk, to practice in amateeka emyaka 10, I don't think you're tulabye nnyo mu media. We prefer to do than to talk. Watch the space. Mwami bindeeba agezaagaana okulabirira omwana nga naffe weetuli omukyala ngazze tumuyambe. Watch the space. Watch the space. Waliwo keesi yonna eyali ebaddewo? No, we've done this for 10 years nga bwe nkugambye. Mingi nnyo sijja kugamba mannya but we've handled a recent case. Waliwo omwami era yazaala mwami waali sijja mwogera mannya. Yazaala omwana mu mukyala weeyo mityana n'agaana omulabirira. Nadduka mu diaspora. Ye n'agenda ku kyeyo Germany. We pursued them with our court orders and in Germany they attached his salary. Nga sente zonna zaafuna baziweereza mukyala. Omwami yali forced okudda. Omwami bamuzaala kibibi. Yali forced okudda. So bisoboka. This is law. Law is law.
mwami Farouk process ezaala omwana ffenna tuli bakulu tugimanyi mumuzaala muli mu ssanyu bw'ogenda bwoti nga tokoze bwoti okimanyi nti ekivaamu lubuto mwami Bindeeba baba yali tayagala kuzaala mwana ate yalina enlightened oba mu America oba biki proceed yezigaana omukyalo ofuna olubuto tazimanyi rape takimanyi lwaki teyazikola n'atafunisa mukyala lubuto bagambo kali adda kadda weti enjovu teremererwa ki essanyu lye wafuna ng'omatiza omukyala kuba mwami Farouk process y'okuzaala omwana omatiza omukyala ne mukkaanya kiki mutasobola kukkaanya kulabirira mwana gwe wali omanyi Bindeeba yali amanyi anywa juice bw'olya emmere tokkuta kati ze zino effects z'okukkuta essanyu lye yafuna omukyala kati alina okulabirira omwana and we are sure and determined. Exactly. So, which means rape should be advised. Bino tebimukwatako. Tebimukwatako kyova nsagala mu discussinga. Ono omwana si we DNA agisaba ngani. Ye yamuzaala. Let me ask you. Gwe Farouk nsobola okujja leero n'ensaba DNA ku baana bo. Okay, assuming tugenda kola DNA. Rape asobola okujja ne bamuggyako omusaayi okebera DNA ey'omwana. Rape ayina kwaniriza baana ba Bindeeba by force mu property ya taata waabwe. They have a share. Oba ayagala oba tayagala ge mateeka. Ngenda mu amagezi ga mirundi ebiri. Sooka nga lawyer but ekyokubiri nga musajja munne. Mwami Bindeeba nga munamateeka amagezi gemu alabirira omwana alabirira omwana amateeka gamulagira okulabirira abaana be okitegeera bulungi gamulagira okuba responsible mu mateeka mu Children's Act tulina gye tuyita welfare principle. Welfare of a child is paramount. Farouk welfare yekyukagana ekyo kyenjagala ekirala otegeere. For example Farouk omwana owange ekimumala okuba mu bulamu obulungi kiyinza oba si kyekimala owuwo. Oyinza osanga omwana owuwo nga olunaku ye okuba obulungi alya emitwalo 5 owange ng'alya mutwalo owatudiiru ng'alya kakadde. Amateeka naye gagamba weetunuulire mu mbeera gy'olimu abaana obawe welfare ejja mu mbeera gy'olimu kati alabirira abaana nga musajja munne. Mwami Bindeeba amagezi gemuwa talowooza mbu yasoose oba yasembyeyo. Talowooza nti yasoose okuzaala omwana mu mukyala atali waka ekyo kimu n'ekyokubiri talowooza nti yasoose okuwasa omukazi omulala because he may be excited rape okitegeera nga musajja munne let him carry his burdens. Omwana bwe yali afuna essanyu omwavu omwana oyo ye yali nyumirwa. Farouk wali nyumirwako waliwo ebintu bye tutasharinga okugeza when you go to club for example Farouk waliwo omuntu ayinza okukuzinira like nti bannange omuziki gukuyingidde naye ate nze nkuzinira enjala bwekuluma nsobola okuliira. Essanyu liri lye yafuna n'omukyala eryavaamu omwana waliwo gwe yaligabanako naye. That's why you see we are not asking nti bannange olubuto omukyala yalufunira wa bwali kiro bwali misana mwali mwambadde mwali temwambadde enjuba mwali mu kisiibo temwali. We are not asking end result yensonga enkulu bye mwakola nga tetuliiyo byavaamu ki omwana. Take up your duties Mr. Bindeeba. Watachikola the course of the law. Hope he doesn't wake up when it is too late. Hope he doesn't wake up when it's too late. Hope he doesn't wake up when it is too late. Ne bwe tunaaba mu kooti kankuweeyo kino bwe tunaaba mu kooti assuming tugenze nga tulemeddwa okukkaanya ye gwe bajjoyita mu kooti si rape. Toliraba samoni yonna eriko rape. No. Bindeeba. Exactly.
US eyinza omusindika enajje alabirira omwana. Nkugambe maybe ng'agenze mu ggulu oba ng'ali mu ntaana. We've always had these people prosecuted. We have Interpol, we have everything. We can execute. Tuina procedures mu mateeka how we can execute a judgment of court in another country. Kino nga kyabakutteko nnyo looya Muganda. Si kino kyokka, maybe lwakuba nti kino kibadde mu mawulire. Naye ffe tuyambye abantu bangi. Bwe ziba nga nsonga za mukyala na mwana. Because I have a bias to them. I have a bias to them. Yes. Na choosing nzirize society. Ebyempapula tetwagala bigendamu. Whether ayina empapula, whether tayina, whether ziteredde, whether tezinnatereera, yazaala omwana. Twagala amulabi. Exactly. Kimwagala. Tetwagala. Yes. Mugenda kukola ebintu bino for free? For free. Mukazi nagenda teeka bono tetwatagadde 10 kye. Era singa ajja tumuyambe ne tumusabayo 10. Njagala addukire gy'oli Faruko kiteeke ku mpewo. Si buli mwana gwe banaaleetanga wabindeeba yera ipyala birire bulabirizi. Kyenabadde ndaba bindeeba yalina okugaana omwana nti si wuwe. Era bw'amugaana nga maama akakasa nti omwana wuwe, tulina process ez'amateeka eziprovinga obwataata bw'omwana. Si za rape. Legally speaking, rape si maama wa mwana oyo. Ka correcting Faruko. Yeah. Legally. Yes. Bino biologically si maama we. Mama we in custom. Rape mama omwana mu custom. Mama ne taata baba bayita mu process ezaala omwana. Rape ya participating ayina mu cells ze mu mwana. So mama wa mwana in custom. Nga bw'osanga bwe tulina bamaama abato, naffe waliwo abantu abatukuziza nga tulina bonna Luganda naye ng'omuyita maama. Rape. Era samoni zammwe tezigenda wa rape. Tetulina kye tumwagaza. Akole bufumbo bwe. Bindeeba. Taata w'omwana. Bindeeba gwe mwagala. Exactly. For this, we are ready. We are taking it on. Nedda ssebo. Ensonga z'abaana tebazitiisatiisa. Temutiisatiisa. Faruko omwana. Wayinza okuddayo n'agamba abo babukooti batiisatiisa. It's okay. Katutandike process. Yejjo tulaga oba tutiisatiisa oba tetutiisatiisa. Martin. Yes. Mumuweeyo ka space bagende mu dialogue. Ekyo kye twagala. Faruko ensonga z'abaana tetuzisoosa mu kkooti. Mpozi nga ziremye. Kye twetaaza bindeeba. Come to us and we agree. Tulabiridde tutya omwana. Kooti tugigendamu nga last resort. Kuba ebiva mu kooti biba byawulamu. Kooti wabaawo wiina ne luuza. Naye ate mu nsonga z'abaana tetwali bale na wiina na luuza. Bazadde kuba omwana Faruko akyaliwo. Omwana oyo oyagala kuŋŋamba bw'aliba agenda okukola emikolo gye gy'embaga oba okwanjula. Bindeeba talitula na maama we ku mukolo. Bajjagenda musana. Kakati lwaki rape aleetawo olukongolo lw'abaana? Bindeeba gye tukkaanye. Bw'atakikola. Ultimately, court. Tuli bannamateeka kye twasoma. Kadate biba tebigenze kuziwaayo ku pisito. Court order is a court order. Tujafuna court order, tuji executing, naye kyensinga okumanya ejja kumu affecting a negative. It will affect Bindeeba negative. Nja kulemera ku ky'omwana. Omwana alina right egabana mu bintu by'abazadde be. Wenda ebyataata we oba maama we bayire nkwata bulungi. Si taata yekka. N'ebya maama. Omwana abina ko right. Era omwana alina right okufuna obuyambi okuva. Exactly. No omwana gwe tuliko kati owa mwami Bindeeba. Alina right yefuna ku bintu bya Bindeeba. So se bya rape. Rape ya ine motoka yo betaka no. Omwana on takwata. Legally. Ebya Bindeeba taata we.